kikumi musatu tonyezaho sat radio 4 insonsoze kikomi katonyeza msam radio 7 na chikomo biri katonyeza msam radio 8 nze Adam Kungu dakika 1 lutabangu tukwaniriza nate onako olwaleero sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza okubuuzaako Sebo Haji Kungu awamu ne management ya radio 4 mwena mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu ogujjudde emirembe n'enkulaakulana. Nate nzikiriza mbuuzeeko okuba nsindika mu palamenti abantu b'e Kaasangombe mbalamusizaako nnyo Banana Kaseke, Kapeeka ne Semuto wamu ne bannayuganda mwenna abali mu kutuuliriza obudde buno. Manyi Sebo Kungu DNA obulirwa nnyo. Waliwo mikwano gyange omu bamuyita Mwami Musa ali awo Nakaseke ku ssaza. Lulimba ndwe nange tubadde tulima naye ate obwedda ndi ku programu yo saagala kugivaako wano. Sebo Mwami Musa nkulamusizaako ne mga ate programu badde yakatandika wagitegedde ote. Kati waliwo n'abawa Bunyoro sub-region batuulira nnyo ne this other area ine yekalangala. So mwena mbalamusizaako naddala okulamusa ku president wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bamemba ba People Power ba National Unity Platform bannayuganda mwena abeetaaga enkulaakulana. Aisa Basajja Kabaka waffe nkulamusizaako ne famire yo. Ssaabasajja Kabaka mukama waffe tukwagaliza omwaka guno okukubeerera gwa bibala. Ate Ssaabasajja Kabaka era twongera okuloopera Aisa Basajja Kabaka abasaatuuse waffe bongedde okugoba abantu ku ttaka. Abantu baffe abasinga naddala wano mu Buganda bafuuse momboze aye nga abasinga okugoba abantu baffe abasinga bajjanga banoonyi ba budamu. Most of these people evicting our indigenous people, citizens of Uganda came here as refugees. They are either original refugees, children of refugees, or grandchildren of refugees. So kyekisinga okutuluma era twagala kusaba Mukulu Museveni ensonga y'ettaka eno tuyingidde omwaka guno olwaleero ennaku z'omwezi 2 nakulabye oleeta emboozi nti simanyi ogenda kukwata amagye ogateeke ku babbente ogakuteekeyo amagye ababba emmwanyi. Ababba ente mubamanyi. These are organized people ababba ente throughout the country. Basooka kubba nte zaffe ffe abali mu Kato Corridor omuli Nakaseke, Luweero, Nakasongola, Kyankwanzi, Kiboga. Tewali mubbi wa nte gw'osobola kuteeka ku poliisi n'abeerayo era bwe bamukwata abanene ab'amaanyi ennyo abasirikale bajja ne bamugjayo. So nakulidde oyogera ku mboozi eyo naye ffe twagala kugamba abantu baffe wake up, especially some of you are still in slumber. Abantu baffe abasinga tubadde munaku enkulu nga tubalaba abasinga mukyali mu bbongooterezo abamu obwavu bubamazeemu amaanyi. Bano abasajja be mulaba batambula ewammwe abajja n'emboozi mbu bagenda kubajja mu bwavu. Their original mission was to ensure that you become poor. Era ensonga lwaki olaba ebintu byonna bye mwajjangamu ssente byonna either babyeddiza be batasobodde kweddiza babijjeewo. Twalinanga linti marketing board baagijjawo, gulomo wa simusimu baagijjawo, twalinanga coffee marketing board ne bagijjawo ne bateekawo UCDA bwe balabye ekomezaawo emmwanyi mu ngeri yaabwe nayo ne bagijjawo ne batandika okuteekawo ebyuma byabwe. Bino ebyuma bye mulaba bye batongoza byabwe. N'olwekyo Sebo mbadde nga mmaliriza nsaba Mukulu Museveni omwaka guli oguwedde abantu bangi babagobye ku ttaka. And most of these people are very poor people. Tebalina babayamba ne bajja makooti ne gabeera nga tegabayamba. Bw'otuuka mu Bunyoro sub-region, it's as if nti we baazuulibwa amafuta mu Bunyoro sub-region, it became a problem. All the indigenous Banyoros are being evicted from their ancestral lands. Bonna bagenda babagobayo. Kyekize nene Nakasongola eno oba owulira bayitayo mu Buluuli. Yes. And some of these people cannot talk abalina ebifo kubanga mwabagabira abakazi. You gave them abamu temukimanyi nti waliwo gye bayita political marriage arrangements. Regime ene ekikola ne bakuleetera abakazi. Bano bonna boolaba abakungu bagenze bawa abakazi. Bonna balina engeri gye babawaamu. Kati bw'otuuka okwogera gundi twogera mukazi wali eri gwe twakwa. Kati abalala baba compromisinze ne handouts. Ne kati boolaba abakulembeze ba cultural institutions abasinga bagenda bababo handouts obumotoka obusente ng'ettaka lyabwe balitwala n'abantu bwe babafuula puwa. So omwaka guno Mukulu Museveni tuguyingidde gwena kuba gwa mbirigo kubanga era tukusuubira okuteekateeka amagenda go omwaka guno. If you are wise enough, it is high time you prepare for your exit.
kino tukigamba mukulu Museveni kubanga ebiseera bisinga mukyalo mugenda ne mulowooza mbu bano abasajja balina emmundu mbu baatumala olw'okuba ebitongole byonna babitwala bavwazza banansi ettaka lyonna balitutte sente zonna zaabwe buli ka bizinesi kootunulako kaabwe banansi baba frustrating abasinga kati bonna either balowooleza genda mu nsi z'Abawarabu oba genda mu nsi z'Abazungu but there are some of us who are still standing. It is high time Mr. Museveni, today is 2nd January 2025, begin preparing for your peaceful exit. Akagambo peaceful nkataddeko kubanga nkimanyi nti waliwo bamawale abaagala okulimbalimba mbu oli wa kitalo nnyo mu region eno ate ekyasinze okunsanyusa the other day nina mikwano gyange eyisingiro President Museveni agenze n'akyala eyisingiro ne baggala amakubo ne balajana oba babadde bagenda kugula nnyama ya sekkulo bawa nga tewali ayita ne tubagamba nti nofe tebajjukiramu banda Kampala ne tubagamba nti omukulu ene Kampala gy'abeera baggala ekkuba essaawa 3 ate bwajja n'abagamba nga bamwagala ennyo abantu. Can imagine when a head of state, a fountain of honor ng'oyita n'otalowooza nti waliwo n'abantu abafiira mu ambulances nga ziyitawo. Nalabye mbw abeSFC mayi bakoze batya abantu ne bafeeyo nga baggadde amakubo omukulu asobole okuyita. Twabagamba nti abasajja bano bakyajoogako naye nammwe abeSFC kuba nkimanyi muliiza radio no bwe mulaba nti mukama wammwe alina threat mumukuliyetingewo amakubo ag'enjawulo tumanye nti musobola okuliyetingawo gye bayita utwine no northern bypass tusobola gituma western bypass ngeyitako mukulu yekka. Tubebaza okuyita mu mwaka guno naye kyetwongera okusaba abantu baffe okwongera okuba abakoze nnyo. Nkimanyi ne wobeera opposition ne bobeera oli wa NRM, we need to make this country a better place. Bino ebyokwekubagiza kenkulabyeko era simwe muli mu byobufuzi nze abewaffe ntero bagamba sinze Yezu ngo nekubagiriza kenkulabyeko mubaka sikyafudde nenkugamba genda okole bwe tunawugiriza abantu bafokole ntuva mu bibozi bino abasajja bakinana mukaaga be bajja nabyo ne bibakuumireyo mu bwavu mbuli kimu tugenda kubawa nose omusajja omukulu myaka 5 myaka 6 myaka 4 myaka 3 ali kugombola alinda butampeko bwebijanja lino bamuwayo kamuka asibirawo musime balese bonna bagagawale kakati guno omwaka twagala kubagamba regardless of political party obolowooza kizene bo batompagira nze wange ni musajja opposition era nababuulirako omwaka guno nzigira kwambulera mu kwesimbawo kwange okujja okwa NUP naye nabagamba nti ne bwoba opposition ng'okeera mu bustenseni kulera ngalo mbuke enkulabyeko sikyafudde toba mukwano gwange okuyiyayiya emboozi zino gundi tumujjeemu katya singa ffenna tugatta obwongo bwaffe ne tugamba tukole kubanga ogenda ekisinga ekyo okuneewunyisa ennyo. We have the capacity tulina obusobozi abantu basangeyo mu byalo balina ettaka lyabwe muteekeewo emwanyi muteekeewo ebitooke mulunderundeeko negwe seba omuntu abeera mu kyalo ne munnaku enkulu n'olinda ab'omu kibuga bakuleetera enkoko gy'onoolya owaayo obutungulu nga tetunnabulaba nenaabo akugamba ali mu kyalo n'ennyanya. Kakati kye twagala okubagamba guno omwaka tuyingira ebyobufuzi nkimanyi nti ye Mwami Museveni atandika dda campaign under disguise y'obukulwanyisa bwavu nenga mukimanyi nti enkola y'abasajja bano they have never been straight in most of the operations. Era bwe bakugamba ulija kyembadde nabadde maliriza nakyo bwe tusaba mukulu Museveni ku mwaka guno abantu babonyeebonye nnyo ng'oggala amakubo ng'otambula tukusaba bakuterewo western bypass nga tumanyi nti eno western bypass ya Museveni yokka yagiyitako. Yagala President Museveni afune oluguudo oluli special kubanga sebo ffe kati olumu anti kyenkugambye tumuteekerewo western bypass nga tukimanyi nti ye yokka yagiyitako kubanga sebo anti nkugambye omwaka guno buli wayita mu kibuga bakugala essaawa 3 ssaawa 4 ambulance nezigana ennaku ezo abambulance society bacomplaininga nti abantu bwe bafa omuntu najja nti weSFC takkiriza na ambulance kuyita ambulance fe musobola otugaana abantu ordinary people kubanga namwe mujoogako ate erimu abalwadde babatwala bamu baliko oxygen they are looking for survival mbo SFC tekukkiriza kuba ne bakuba emiggo nti tolina kuyitawo mbogende mbo omukulu wali bwe muba mulaba nti abantu be mukulembera mu batya muddeeyo ewammwe gye mwava era ensonga lwaki nkugamba nti ne wakubadde ebbanga liri mubadde mutukwata obujega and some of you think that you are above the laws of this country
and you think you are above everything. Amateeka gonna mugamenye banansi bonna mubatadde mbikomera komera gye bafiira kati nawulidde n'omukulu agamba mbu beero ziveewo mbu kati anti wuliriza kyokka wuliriza ekyali ku ya mukulu oli okumuteerawo ekkubo kubanga luli nze ne bwe mba nva ewaffe Nakaseke nsooka kati kuba simu kye nali sikolanga anti nkubira eno mu Kampala eno abali ebwayisa omboko kwayitira n'agenda Entebbe nti abaaye omukulu ayise watanayita mulaba obubonero kubanga ojja n'omala essaawa 3 nga buli kubo lyonna balisibye tewali wa ambulance ayita tewali wakyayita kakati omwaka guno listen new year omukulu ng'ateekateeka amagenda ge kubanga twamugambye nti omuzinyo omulungi amanye ebbanga lyava mu ddiro nazino obulungi ava mu ddiro anti nkugambye omuzinyo omulungi amanye ebbanga lyava mu ddiro negwe bw'olowooza nti olw'okuba owulira eno abantu abakyakukubira endulu naddala bano abagabanya eggwanga bootudde nabo ku lusegera abali mu kulya abali mu kugabana eggwanga the other day wajjanga n'otusuubiza amafuta from 1999 muga Katonda nga nkyalira mu sekendule ng'omukulu batusuubiza amafuta ninga Uganda egenda kufaanana nga America nga amafuta batandise okugasema naye kyaneewunyisiza mwana wange kungu ennaku ezo nalabye seba abakulu bano nga bakyasampolinga ku mafuta Honorable Lutamaguzi okonyeeko ku kya President Museveni President yabadde ayogera eri eggwanga n'agamba nti awadde ebiragiro eri poliisi ya Uganda eberenga erekerawo okuwa akakalu ka kooti akakalu ka poliisi eri abakwatibwa ku misango emitonotono President agamba nti aggyewo akakalu kano kubanga obuzi bw'emisango emitonotono bweyongedde era bulina okunogera eddagala agakisusse omuntu bamukwata leero enkya ne bamuyimbula nadda ku kyalo n'atigomya abeeyo which I find to be a very good thing. Yes, kakati ekyokugyawo bailo oba bondi naye bailo yatugenda yawandikira Chief Justice n'amugamba sebo abantu bo bakole konze bana ba police balinako obuyinza kyakoze kakati ebyo sibye yali badde atandikira kaba police bagamba njagala okubasalutinga. They have been one of the most patriots we have in this country currently. Owa police oyo go amateeka wa mugaso nnyo batuyambye nnyo sente zaabwe mwazirya neze twabongeza mu parliament gwe nga head of state omanyi 25% gyalaga nebwe tubadde tumalako omwaka aba police babasazeeko sente omusaala abamu 200 abamu 300 aba police abasinga police barracks tezirina masanyalaze for more than 2 months bino byenjogerako mbine evidence yange kakati bwogambo wa police oyo abasinga bali mbya the other day nabadde mu kyalo kyaffe omwami omubamuyita Nkajja wa Kasambya olukese ne bajja bana abavubuka ababbe mwanyi kababbe mwanyi mulimu ebivubuka vubuka byakole fujjo nina agenda ku police Nakaseke nakubira osiwa nga tebalina even a motorcycle nagenzo okukola research mu Nakaseke bana oliwe ngoma nga mu Nakaseke police station nizo nesinga tezirinako motorcycle tezirina bidduka byonna kati wa police ono olina okumulabanga hero fe tuli mu opposition batukuba ne batuwamba n'abannafu abamu bali mu makomera olw'okuyimirira kwabwe ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kakati bw'oba oleeta amateeka ago mbu kimanyi tojja kujjawo bailo toyagala bailo kimanyi toyagala bondi nga tuyingira ebyobufuzi omanye enkya kyetisse ekiro kubanga bano abasajja ekisinga okunsanyusa bo bamanyi nti baatuuka mu nsi ensuubize batambula beeraga ne famire zaabwe n'emikwano gyabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe bwe bajja mu kitundu mwana watu bayinza okulowoozesa abantu nti bo bokka be banaasi be bannayuganda nze ne bw'oba NRM you are proved innocent until proven guilty ekyo takisoma tasoma luzungu kakati tolina bawabuzi bo olina bawuzi ba bunyama kubanga buli soko ulirize kubanga politician talina kulagira judiciary kiki kyakukola kati oyagala kutugamba nti wafuuse naawe wasomya amateeka nti wafuuse lawyer naawe tukuwe council otuule eri ekya president okite ogenda okole ne Winnie-Dolo kubanga under the doctrine of separation of powers judiciary is supposed to execute
its mandate independently without any political influence. Tuchimanyi muli b'amaanyi, tuchimanyi mwalwana, tuchimanyi buli kimu kyonna mu ggwanga kyammwe, tuchimanyi mwe Omega Alpha, mwe baani bitalo simwe babayita simayirukira abasajja, simanyi baani, ebyo byonna manya gammwe. But you are nothing in this country beyond the laws of this country. Amateeka gonna agatufuga, nze ne mbaka parliament. Eteeka likugamba bwe baba yimba national anthem, stand up, I stand up, ne bwe bango omukolo gwe niko sibawagira bendiko. Yeah, but kakati gwe uliriza gwe boveri munabyabufuzi ng'otambulira mu bannansi abasinga ababongoota ne boyavuwaziza abatakyalina ssuubi n'abalawo abagulaaguladde obwongo tebakyetegeerera n'otandika okuyisa mu kitongole ekiramuzi olugaayu nti gwe ebiragiro bwe bigenda fuuka decrees. Then kati Amini ovuma wa bwerere kubanga Amini yajjanga ne decree ye n'agamba endagidde kati nawe president tola bakyatandise ati alagidde kubanga kati bano musajja atuwinidolo musajja atomulaba ne agira yigwe ne tasola kuyimirira police mkwano gwa basi byakagaba ate ava ku kyalo kye kimu n'omukulu tasola kumugira bamugamba bamutiisa ne baba ku committee abava ku kyalo ky'omukulu eyo ezaffe eza parliament bago omukulu alagidde bonna ne bagira kakati president anonya solution kumenyi tolina amateeka tuna institutions zina pillars zisatu ezifuga eggwanga: parliament, executive ne judiciary. Leave the judiciary to do its work alone. Baleke gwe sigwe wayagala gwe IGP kati nti ate yatandika okuyingira ebyaba police bakuwe police station zoba okulira. Naffe tusobola okukola emirimu egimu ng'ababaka ba parliament naye tugamba mandate zaffe zibaako ne limitations. Tetulina kuyingirira mirimu gy'abali. Ekyo kyoleese lwaki okireeta kati ng'otandise okulaba ensi ekugamba genda okireete kati mu budde buno ensi yonna mugyefuze gwoyogera bino ne mutabani wayogera bino gwoyogera bino mukole fujjo ku bannansi, but this will catch up with you. Kati kiringa bwe tusanga bannaffe bamutadde makomera. Do you think you are immune? Today is me. Today it's me. Tomorrow is you. Yensonga lwaki luli bwe mubadde mulaba n'ennyonyi ya Amerika ng'eremedde wano nga mukuba omulanga ne tubaga nti atono Saabalwanyi akuba atya omulanga ng'alabye ennyonyi ya Amerika gikube oba oli musajja olabawo ebyobufuzi wano batagetinga bannabyabufuzi. Purely political, they are targeting especially NUP supporters. Bana abalala tebaba targetinga nnyo kuba babagonzeza naye targeti yaabwe eri ku NUP eri ku Kyagulanyi, nothing more. Baba no bonna babalinyerinyemu kakati bali they are so worried nti the extent nti bo balowooza nti bwogenda n'oyingira ekitongole ekyabalamuzi bailo oba bondi is a right. It's not a privilege of the head of state or from the head of state, is a right. Amenya mateeka mu kiragiro kye nange ne bwensanga Museveni nga gye tusuubira banga President Kyagulanyi akukutte ng'agaye nti basajja bano batuliisizza akakanja mu nsi yaffe n'ensanga looyawo mukasambidde kampeewo ekyokulabirako nga mukasambidde erooyawo oba ani omulala looya gwomanyi wano Seggona nga yerooyawo nga President Kyagulanyi agambe nti otemumuwa bailo muga no bwebanga leka institutions zikole independent bwebanga nga abasoma ebyamateeka balabye nga deserving a bail because tusuubira nti talina musango paka nga gumaze okukola ki era nkuyimirirawo for betterment of my country. Ne mukulowooza nti mwe muli bakitalo nnyo tulaba olukambwe lwe mukozesa ku bannansi bonna mubatutteko ebyabwe. The other day nalaba ng'ono omusajja yalinga akola olukambwe sigenda kumwogerako yali jeno nga wawulye wuweseba amajege gakuumawo nga niwe muba musala tebakkiriza kuyitawo jena ali wano yafuuka mpologoma. But is no more ne abavubuka basambirawo omupiira bakuba kalati ne bamukubirawo ne baga where is this person. Kakati gwe bw'olagamba nti nti olowooleza otargeting opposition tuyingira mu kalulu, you are wasting your time will catch up with you. Well walaga nti bagenda kujja kukyolaga nti ono ebadde mu nebyobufuzi nti kungwe kigenda okubeera ye kyalowooza tebajja kujja bagamba okay baani aba opposition wona bafuusa ab'amaanyi nti gundi ne gundi okay babakutte on suspicion nti babbye mwanyi nedda opposition bokasi be bakwata ono si papa yali opposition omutwala mukomera si papa yali opposition waliwo n'ebivubukavubuka ebyo bebalagira okukola effujjo
naye twabigamba nti enensi ozanyiranga ku kirala naye tozanyiranga ku kye bayita time. Bano abasajja bava mu nsiko nga bonna ensi batendereza b'amaanyi. Abamu ne babagamba lukiya bano abasajja be mutendereza bagenda tufuukira ekizibu wano mu ggwanga. They will make Uganda and equally break it. Kati buli kyotunako kyonna kiri totally broken. Mogenda mwerese care system yonna yafa. N'otuuka mu national referral ng'abantu bali wali ku semitwe be basenga abalala bafa. N'otuuka mu road system zizonna zaafa. Kiki kye batono n'otuuka mu byobusuubuzi ng'ogula emmotoka osuubula emmotoka miliyoni 3 ne bakuggyako omusolo miliyoni 5. Emmotoka ogisuubudde miliyoni 3 kyokka bo bakwagalako omusolo gwa miliyoni 5 ate tebagambibwako kubanga bonna abasinga abakulira ebintu ebyo bonna bava ku kyalo kimu beeteesa. Tubakoleke fujjo kati ogenda okulaba n'egyoddukira nabo bakukyalo kyabwe n'oddukirako eri makooti nebo batandise okubalagira amateeka okugira amateeka. N'olwekyo nze nga omukulembeze nonta nsinga omunabyafuzi naye ng'omukulembeze nze nsuubira nti gyotega amaggwa gyotega amaggwa naye jaggasangayo kubanga mwe mulina okukimanya nti era bano kati babadde bateekawo precedents nti omuntu civilian bwe babanga regimu tekwetaaga bakutwala mu bikooti by'amagye. Bino byolaba bano ababiri Dr. Besigye jali mu kooti mu bikooti by'amagye. I'm talking for a law person. Dr. Besigye alira ba lawyers abamwogerera bangi nnyo international nenze njogerera oli omuntu weerye waffe waliwo akalo kali bayitayo kansiri waliwo akalo bayitayo kasambya lukeseeyo wansi ebiduku eri engoma eyo biduku gwe njogerera gwoze nti kubanga omusanza yambadde t-shirt ya NUP omuyunzeeko ebisango omugambye mbw abadde ne mundu bakutta obusosonkole bw'amasasi babututte wuwo kuba bakwetaaga bakuyunzeeko basanze bamasheeka basoma ebyekisiraamu nga naffe abakatuliki bwe tusoma ebyaffe ebyekikatuliki abaana babazinzeeko mbw abo bayeekera babatutte mu bikooti masho. Kakati ebyo bye twagala okutangira abamu balowooza nti Mr. Museveni is a god. Mr. Museveni muntu nga 81 years now. Yes, police bwena alemererwa amagye gajja kuyingirawo anti kati goleeta amagye what is so special. Omusajja wa Syria abamenyi b'amateeka bamugamba omusajja wa Syria Bashar al-Assad nti sebo weteeketeeke mukama wange ensi eno gy'olaba nzibu nnyo. Katonda yakuwa amaanyi ago golaba ge weewagana abantu ne mutwala obugagga bw'eggwanga bonna nga mwe mwekka mwagala okuwa obulungi. Ate Katonda alina omulala gwasobola okusitwa naye tagenda kuba ku bano gwe bootagetinga is going to be an ordinary person. Nga boolaba ffe tubadde mu byobufuzi and some of these senior politicians babadde mu byobufuzi gw'omanyi Kyagulanyi gye yava abamu kabamunyoma bagenza okulaba nge buli ng'ali ku mpiki empiki Kyagulanyi bagenze okulaba ng'ali ku mpiki ene eya Kasparov Chesi nga baga musajja ono bannabyafuzi ababaddewo nga musajja ono nga bakitalo nga beeraba bakitalo nnyo naye bagenze okulaba nga Kyagulanyi afuuse Kasparov omumanyi omumanyi ku Chesi nga buli gyakwata alya abamu ne batandika okuddonoga lukiya ono musajja kakati for the record ne Museveni yali talowooza nti aligendako mu ghetto n'atandika okuyingira mu ghetto. Bobi Wine yatwala President Museveni mu ghetto. Bobi Wine yaforcinga omusajja okugenda mu ghetto. Bobi Wine n'aforcinga omusajja naye ofuuka omuyimbi n'atandika okuyimba obuyimbayimba tewali kyatabakozeseza naye nga ffe tubagamba in all what you do tumanyi mulina ssente mulina emmundu mwe mulowooza nti mwekka mutegeera mulowooza mwe musobola okulisikinga. Be humble. But badoyogera ku fujjo eri abavubuka erikolebwa waliwo avubuka benalaba on the other day kakati abo abavubuka abalumba ekitebe kya Nuupu babadde ne mu nkuuka ne bakola efujjo. Yes, they are facilitated by the state. You don't have evidence. And I have evidence that the state sokoleke nkube disclaimer ebigambo byonna byenjogera byange nga Lutamaguzi. But the state cannot facilitate gangs. No. These are gangs of hooligans abakola buli kika kya. You want to say we don't have state?
We have we don't have a state. We do. We have it. Kati ezo ganga zikola zitye fujjo. Ng'osobola okugenda eri mu kyalo n'oteebereza nti ono Maseeka muyeekera nga takwatangana ku mmundu n'omuwamba. N'omutwala mu kkomera nga talina amuyamba. N'obeera ne Maseeka omugundi nga ye ajja eri ng'atuuziza abasiraamu banne. Mbu singa Museveni bw'alivaawo mulikaaba naye nga tasobola kuweeyo statement lwaki abasiraamu bajjudde makomera. Nengo Maseeko yasobola okuvayo n'aleeta bi statement kuba ali wali mukulya alindirira obukunkumuko omukulu bw'asuula wali. Kakati nkugambye gunizi zino zonna z'olaba the state knows them, the state knows them and it facilitates them under the doctrine of divide and rule. Ye doctrine y'omusiko tubagabanye tubafuge balumba eddwaliro bakole fujjo walabawo ki ekibakolebwako ne balumba ekitebe kyammwe ne bakole fujjo. Ate njagala kwebaza abavubuka ab'oku kitebe ekyo ekye-NUP ababeerawo ffe tuli bakulembeze tujjayo bujji mu kaseera naye tubeebaza olwa discipline because state bweba banoonyeza engeri gye baggala ekitebe ekyo ekyabalemye kati basindika bano tumwa provoking then mutandike fujjo tukiggalewo. But these younger boys of NUP are disciplined. Era kye twagala okuba kati ebyo ebivubukavubuka byolaba nobote yabirinako ng'aweddemu essuubi. These gangs? Yes, ebyo bigangs obote yabirinako ng'aweddemu essuubi nga boolaba bano baweddemu essuubi bwe batunula emabega eggwanga lyonna balyonoonye n'abantu beebwabwe babatya n'ebisiikirize babatya kati ng'oliriza obote naye yabikuleetinga baabiyitanga youth wingers. Youth wingers nga weddemu essuubi nga gaabwe n'abiteekawo bino nebatiibwa honorable these gangs are feared. You need to be very careful. Kati gwe nkugambye toseka after NUP whom will they attack? You are the next target after NUP. No, nabalabye nga balumba eddwaliro. Anti gwe ogambye you are happy. No, I'm not. Twabadde mu nkuuka yabadde ekibiina ky'NUP kyabadde kitebe ky'NUP kati singa batomedde kabaka singa batomedde kabaka ku nkuuka ebyo ebibinja ebyo singa byatomedde kabaka what would you say? Kwanga tusobola kuŋŋamba bano abasijja balina enkola gye bakoze nti balese batabudde buli kimu bakuliyetinga obubinja bingi obwo bakola they are state created and sponsored and security knows them. They know their leaders. Why can't they apprehend them? Why would security do that? No, ati kati nkugambye buli regime bw'ebeera nga esiibula nga ebeera nga baana ba S4 wali obaddeko mu S4 abaana ba S4 basibula bawandiika ku bisenge never forget the great no musa nti kati zingane bano bawandiikanga ku nebisiriisa kuno konna kuba kimanyi kiyetakola ki radda naye nga basobola omugamba mbwatiifu wano nga tulewo HSC nga lijjo wasaba ogende tebakuwadde oba noolagawa kakati na bano bakulyetinzewo efujjo mbagala tugende mu kulonda ng'eggwanga liri mu anake mbutulowooze mbu Museveni is the alpha and omega ng'ewalabye abamu batandise okulowooza nti Museveni bw'aba taliiwo Uganda ekoma mbu buli kimu kikoma mbu amazzi gaba tegakyalabika omusana guba tekukyazeemu kwaka emmere yonna mbwe evunda mu nnimiro ebbanka zonna ne zikoma. That's how these old men naddala bano boolaba abamwetoolodde abanyaguludde eggwanga yalina vision. Anti kati bw'oba olina vision erina okuba ne positive impact. Do you doubt his vision? No, everyone has a vision. That's why aba NRM bakuganti ate gwe nawe olina vision. Bakugamba Museveni olina vision. Ye candidate wabwe 2021 and beyond. Nawe olina vision. Ffe tukuwa emmere ewaka nawe okola amagye mu byaleyo muwate wanda mbu omukulu afuga eggwanga lino gwe muyita Omega and Alpha wammwe Omega and Alpha muyagambe mbu aleeta amagye ge gaba gakuuma ababbi b'emmwanyi ku Misiri nga nina kennengera omukulu kopangapanga waliwo kennengera sirabangako omukulu agamba mbu aleeta amagye mu byalo ge gaba gakuuma emmwanyi ezibbibwa mbu n'olwekyo abadde mu buyinza ne kaakati emyaka giwo almost 4 mbu yakajja ategeere mbu ente nazo bazibba nga tamanyi nti waliwo organized groups ez'abantu abagufuula omulimu okutubbako ebyetujjamu ssente byonna
okutuleka nga tuli baavu nga tokyalinako olunda kubanga litwali tugamba nti kolundewo ne akateeko ne kabakamu kazaale okajjemu otuta kakati n'olwekyo gwe nga munnamawulire gwe nakulidde onenya President Robert Kyagulanyi ng'ogamba eruya talina birungi byalaba nalwebadde nku expectinga gwe nga munnamawulire ali independent bw'otabeera mu LSFC n'ogamba nti okusinziira ku byendabye kuba ogambye nti tulina emirembe si bw'ogambye nti tulina emirembe naye yakufuga yatambula neze kajegereze nga nkookinge yebeereramu Yes, mudachika binja galankuze katuno waliri waterera video president bwa dayogera yazemu ku nsonga ya CDA ye mwanyi era natendereza decision yakolebwa okuza UCDA wali mu agriculture nawe twakulaba nawe badde ku TV nga waliwo abakuba mu musumali kaga nti Lutamaguzi yali wananga Museveni atwala mwanyi kakati yomu kubagezi nabalabe ekyuma ky'emmwanyi erikunjiri naga ekyuma kino nga kirungi era kino kikwotinge kati kabakufune bulungi akatambi twakalabye ng'otendereza factory y'emmwanyi entungamo nkwotinga era kikindaga banyini factory eyo nalwanga bamawulire bambuza era olaba bibi byerere era olaba nembuza nti nga bambuza era bakibuzaako ne leader of opposition Joel Rusenywe nabagate munteeka bigambo mukama kakati omukulu omuyambuza ekibuuzo nti olaba wetegereza factory eno ng'ogjeeko ebirala byonna byemwogera era olaba tewaliiwo ssubi mu factory eno ng'etandise operating ne mugamba nti eno factory ba operating regardless other issues constant ejja kuleeta revenue muki mugwanika regardless factory eyo najjo ogiteeka ne who owns it still we mba mugitaddeko omusolo ekolaki era newunya nnyo bwe nawulira omukulu oli kati nga kye banoonya basalamu akaabwe akabasanyusa ne bakateeka ku mitimbagano gyabwe kuba nnaku zino oli oyinza okwogera ebigambo 10 nalondamu ako kenyini kabadde anoonya kalayini kamu n'akatambuza kati bwekisanga bano bagundi abasiiba batalina byakola abasiiba batambuze eŋŋambo gambeezo anti balamu contradiction batwale mwanyi ate factory no anti kakati gwe nkugamba waki olowooza oli asalamu ako kaddakiika emu balina ebigendererwa biri anti kitegeera ffe twagamba mwami Museveni well banansi baavuwaziza basi abantu bafa basajja bano bajja ne programu nti omugagga tafugika ne banoonya buli kivaamu ssente kyonna eiza ne bakifuula kyabo oba ne bakijjawo ennaku ezo abamugenda ne mulooza nti ffe twogera ku bya wano obadde olaba abalima amajaani ti nga bagasaaye oba obadde obiraba they are not political nga bagasaaye ne bagamba omusajja akize kubanga kyagezaako okukola muleme kubeera na ssente mu nsawo as abuses dynasty wano era ensonga lwaki olaba asibakubiza abantu okukata mu money economy mwegate mu money economy is not words for acre model for acre model tetukiganyeyo you can try it but how gwembuulira at these billionaires you have created a smaller group of billionaires balina for acre model kyembadde nkugamba nti ngabwa abemwanyi abegindi abekyayi amajaani bagasaanyizaawo abalimanga tobacco kyali wa bbeeyi nnyo naye wano n'ekitongole kye yasanga wano ekya East Africa kimwe bakiyitangani ekyagulanga tobacco oba taaba n'akisaanyaawo kyonna kati twalinanga ebitongole gundi eyagiranga simusimu kubanga bino ebintu ebitu bibagamba abamu olw'okuba mubongoose nnyo abalamulinda bukunkumuka bubakakuwa n'okyamuukirira abalamu aggwamu essuubi abalamulowooza nti these people own this country as their property ebyo byonna byaliwo kakati ffe twamugamba nga tulaba ku nnyanja yonna abagobyeyo abavuba kati sooka oli eggwa omubuuza ekikyemwanyi ne tumulengera wali eri ng'alengedde wano abantu babadde balimye emmwanyi kungu even me I appreciate them and salute them regardless nze oba oli NRM oba oli waki naye ng'oli omu kuba bunyisa enjiri practically si ya bigambo naye abali mu njiri y'okulwanyisa obwavu kubanga tomorrow bwembanga n'oba NRM nga nze kandi ssente oyinza okunnumba n'onziba ne bwe nkusanga nga naawe okola kati omukulu ono bwe yalaba nti emmwanyi yaffe efuuse ensonga gwotera okwogera gw'ensonga ng'emmwanyi efuuse ensonga abantu bagirimye ebaze ate ku katale k'ensi yonna emmwanyi efuuse ya bbeeyi nnyo olw'akalenge n'egundi yakuba Brazil n'ensi ezigyetoddaawo n'ayita banne bano alina ka palamenti kaak'ekiro
n'abayita n'agamba luki abantu bagenda kuddamu funa sente ate tubadde tusobodde obamanaginga for 40 years using poverty as a weapon. N'abayita n'agamba kaakati tutuleeta ebiteeka. Bino ebiteeka bye walaba tulwane nabyo mu parliament. Bino si birwane nabyo nti olw'okuba lutamaguzi nze kannime mwanyi oba njagala ebyofuzi. Ne tumugamba nti oleeta otya etteeka mbu buli mulimi wa mwanyi yewandiise simanyi biki ebyo byonna bye baleeta mbu ng'alondoola mbu simanyi bwe agendera ku tracinga n'okuteekawo omuntu. Ne tumugamba nti nedda naye tukulengera tugenda okulaba emisinde bataddewo ekyuma. Emisinde tutuuse eri tubuuzizza ow'ekyuma era kuba nti no abamawulire nammwe abasinga abamu oba muli BSFC nga nammwe muli deployed by the regime okola nabuuza omusajja w'ekyuma nti kino ekyuma kya PPP private is it a private, is it a public private partnership oba it is purely private. Nangamba those are atrocious. Nemubuuza kiro kigambe kiri ku record ndi wano kubanga nali nsubira aba TV yabo okuyiteekayo newe kyatuukawo nga bamyansa muzime banyigawo kapesa. Nemubuuza kino ekyuma tuwulira nti nno kya mukulu gwe sijja kugamba oba kya muntu wa famire ye. Nangamba buli business gye munalaba wano munagituluma ya Museveni mulowooza tetunamukasebo. I want to trace the origin of your wealth. Erese ekintu kino ekiri mu hundreds of millions of dollars. Nasooka ntunuulira mu bw'atiraga omusajja ono ayagala kubeera mugezigezi ono wano ku kyuma kino. Kati naffe bwe tugenda ku maali gye tusuubira nti abakulu naffe tutambula twegendere abadde agamba mpumuleko Bobby Wine. Bobby Wine oyo simutegeera. Kyalemeddwa okunziramu awagira NRM era yagamba tava ku mwami Museveni. Ndiye Bobby Wine. Mbe Bobby Wine awagira Museveni. Kanebuza lwaki ekyo ekibuuzo takibuuza gwawagira. Kati abo tetubamalira ku budde. President Kyagulanyi atugamba atalina budde ata ebitalina makulu tobiwaaki makulu bobanga tuyagala tuuliriza tukwegayiridde olina teeka ku music omulala ate koledi endala teeka koledi endala oli music towuliriza programu yaffe oba linda music bwakya owulirize oba eyammwe yenaale mungeze kakati ndadde njagala kugamba nti eggwanga lino we liri tulina okusoomozebwa kunene nnyo okusoomozebwa kwe tulina kulinani partisan abenaaremu balina olubimbi naffe opposition tulina olubimbi kati ekitutunuulidde kwe kulaba akabinja akaliwo nga tekagenda na nsi yaffe Uganda era ensonga lwaki tugamba mwami Museveni effujjo lyonna mulikole obugagga mu butwale nga kati bwafuuka obwammwe mulondeyo bawolole bammwe naye temugenda na nsi yaffe Uganda. We need to see a better Uganda after Museveni. Si bino okubeera nga buli omu yeeralikidde kati okimanyi buli minisita abasinga batandise okuteekateeka ogenda mu exile. Bano bonna bwe bayita regime honkos abakuŋŋaanyiza ssente for the last 4 anti nabo batandise okulaba tewaliwo there is no light at the end of the tunnel. Omusajja yakuliyetinga ekintu kyakifiiramu either kiki oba kya famire ye. Kati tugenda kukkiriza ggwanga lyaffe kutuuka ku sseeryo ng'olina bakajjajjatta bano abalowooza nti no yegwafuga. Kati njagala kuwa ekyokulabirako mpuddeko munaffe ali ku nnyanja. Kyetwagamba mwami Museveni tuwajja wano wasanga abantu bavuba ku nnyanja. Ennyanja ngeri peaceful nga tulinayo tekitegeeza nti olw'okuba waaliwo okuvuba sometimes okubi tewaliyo police twalina gye bayita marine police. Naye olwaleero abavubi bonna obagobye ku nnyanja bo balagewa. Abantu baffe abadde bavuba ku nnyanja sebo kati nakya bbeeyi nnyo okulya ne ku mukene ne baamuganya abantu okumuvuba. Abakulu bataddeyo amagye gaabwe ge gasolooza ssente n'amala geenyigira mu kuvuba. Kakati kye twagala okugamba we wajja wano ng'ovudde gye wava n'oyitira mu nsiko z'eruweero wasanga abantu baffe bavuba kuleke Victoria kuleke Kyoga n'ennyanja zonna ng'ebyobuvubi bye bimu ku bireeta ssente wano mu ggwanga era nga gye gimu ku mirimu egibeezaawo bannansi ne bonna obagobyeyo bano abavubi okusigala nga bali awo they are not fools. Bwe bukyayi bwe mwecreatingidde mweka mu kibuga obinisa abantu emisolo abamu tebawa misolo mbu waliwo obubinja obuli related kwabo abalwana bo buleeta ebintu ate bano abatwalwana be balina okubasasulira emisolo bali eri noteekawo selective administration ya revenues. Kwanga ffe tubagamba olwaleero omuntu aba tuli babi ebiseera bijja kutuuka tudde mu nnimiro zaffe
fe tugambe nti nze nzeeyo kampu Lutamaguzi waffe Nakaseke ebyofuzi tubitadde naye mwe mulowooza are you safe in this country with all the hatred you've created mwe muli safe ku bukyayi bwe mulese musize wano mu ggwanga lyaffe nga musosola abantu ku mawanga gaabwe musosola abantu mu madini nosanga nga buli wabaawo obuzibu emisanga abasiramu basooka okuyoola nosanga nga bajjudde makomera ate nga tebalina baboogera kuba n'abaali boogeredde abamu bonna baba compromisinga ddala nalabye omusajja omu omukulu ng'agamba mu Museveni abeewo naye nga tasobola kwogera nti abavubuka bali babate kakati tuli mu mbeera nti n'abali munda bagamba nti bafuga nabo beeraliikirivu tebamanyi kiddako bwe bagenda mu byalo batyayo kati mu bibuga batyayo akalu bagamba tugenda mu kalulu naye okulonda LC bakakongeza emirundi kati ndowooza oba gwa 8 oba gwa 10 ng'obabuuza muwa nsonga ki mwali musaba ssente ne bazibawa they needed only 47 billions ze baali beetaaga ne bagamba mubbe okumanya bakekkereza okulonda ku LC kwa kusimba mu mugongo kati okusimba mugongo nako kwagana mbu batya mbwe tugenda mu kalulu mbwate batya mbu omukulu bagenda kumusinga ye twakugamba nti bw'oba ofunye obukulembeze leadership is about service delivery era ensonga lwaki olaba abamu kufe tulina audacity n'envaano n'eŋŋamba we Nakaseke nti bw'oba tonda bamu mulamwa tononda gwandabamu omulamwa nonda kubanga nkimanyi nti obukulembeze bubesinga ku services ne advocacy abantu bonna bali mu kubagoba kati mpulidde oyo Bobi Wine wa Museveni oli yeita Bobi Kabutukulu Bobi yeitani Kabutukulu kitundu yeita Bobi Wine asinzira Kabutukulu mu Masinde yeiti asinzira Kabutukulu kati gwe mugambe nti is he happy nga abantu be Masinde bonna bali mu kubagoba kutaka abanyolo bayo if is an indigenous of there kubanga bangi there are so many groups ze baferinga mu buses ne baziteekeo ne zitandika okubuukula ngoloza they are indigenous people nayenga baba yeyo buyinga kati bola bakikole nakasongola ne mukato corridors president umwami Kyagulanyi nga our end of the year address nasigala nga yeko okole bintu bingi agamba corruption scandals, rising unemployment, bad governance, political persecution, nayogera ku increased abductions nga ayogera ku Dr. Kizza Besigye and I was like mwete mulaba kirungi you seem not to see anything good in this government buli kimu kibi. I listened carefully ngambe Bobi Wine ali objective avia yogera nti waliwo positive si wano kati nawe wamgo wa mawulire ze walitandikiddeko mulabanga bwe mulanga president Kyagulanyi the security we have today in the country bwe mulabanga president Kyagulanyi the freedom we have today that Lutamaguzi asobola okuba ku radio n'avumirira mu Museveni okuba ku macha paka ku macha uninterrupted kankubulire mpayo nga gwe wa mawulire mpayo omuntu ow'oluganda lwa Museveni Obote gwe yatta Museveni ali mu nsiko n'emmundu ne bayeekera Obote mpayo ow'oluganda lwa Museveni Obote gwe yatta nkuwa n'emitwalo 10 cash yali yakwate mundu ne bakubanga Obote nagamba no wekubadde bazzo bakube mundu tubaleke nege gendo olwaleero bawayiriza n'okuwayiriza mutwasanze president Kyagulanyi ne mundu nga tabeerangako nako n'abavubuka abangi abali makomera bwe bakusanga oyambadde ekimyufu mbwe ekyo kya military bogikiwa nti ekyo tekibeerangako gazetted kyaffe kakati gwobo gamba tulina security lwaki omukulu aggala ekibuga buli wayita ne mu nsiko kati aggalayo ntandise n'ekyeyisingiro nti nejagamba gye bamulonde eyisingiro tebalondayo opposition noku gyagamba eyo waabwe mbw alinayo egundi naye nayo bwatuukayo nayo baggala ne bagamba nti n'omukulu naye alina okwekengera kati eno security eriwo si yo, it's not part of you. By the way, what kind of security are you talking about? I can hardly comprehend the type of security you are talking about but as a journalist. But you're not listening to what I'm telling you. Are you talking about political security? Nkubulire nti abaana abasinga bali makomera n'abalala babawozesa mu bikooti by'amagye. Are you talking about economic security? Nkugambe nti kati Uganda ebbanja lyayingidde 96 trillion ze batubanja. Record nawe bakubanja kati milioni 3. Bamanerenda abawola government n'omwana yakazaalibwa kati mu second zero ne rahuma bamubanja milioni 3 bano ze beewola ate ne mukyala we wakane bamubanja ne mama we bamubanja nawe bakubanja nengo babuuza yes okay ne sente nga tetuziraba ku ground record yaffe yayingidde batubanja 96 trillion singe gwanga
bwe buno obugagga bolaba mikwano gyammwe bwe balimu babazanyiramu mwe ne mufuuka abantu bakula Northern Bypass rather Entebbe Express. It's the most expensive road in the world. Gendo labe kati gye bakajjako omukono bazzeemu okugiggala bagikola ate gye bakajjako omukono the most expensive road etannaba nakuweza na myaka 5 Jeba Musion, I'm not talking about the most expensive road in Uganda, but the most expensive road in the world, according to Museveni's economists and the world. Ne baba de 10 hours na miaka 5 but yawo mogose kakati bakambi nti the government seeks to borrow money to repair the most expensive road, to repair the most expensive road. Rebaka jake engalo kakati nga fe tutambula mu nsi tusanga the non-expensive roads nga zimala emyaka egisukka 5 nga bazikoze because they work for their country. Kati nawe gwenga goli wano okuba jejjerebu president Kyagulanyi alina okwebaza emirembe gwokimanyi nti n'abamukuma wakaba badde babawamba for no reason nkuba jejjerebu goli mu jejjerebu naye tomanyi nti tuli oli mu nyonyi ya Kazakistani eno yagize oli mu nyonyi ya Kazakistani wagirabye pilot yakambye the landing gear eganye golwayo enyonyi ya Kazakistani eganye kati pilot we Museveni bakugambye ebyobulamu biganye ebyenfuna biganye gwogamba iwabadde oyagala yogere ku birungi kikwane security gyogera ko bano banno bwe baba bajjo kabengo obakyaziza wano bajja nezikazinga zaabwe ez'emmundu nga bazikokinze bati nti owayisawa yonna kibaluka aballa basigala ku mulyango nga basigala ku mulyango tewabera wayingira ate wali security lwaki baba omanyize ne wakubadde Museveni simwangira ne waliwo ekintu kye yansomesa president Kyagulanyi akyogeramu Museveni yebeereramu wakati nga batambuza ebibozibozi byabwe mbuyatse kiwa from border to border bo bebeereramu ne kajegerezabwe era ne bwaba agenze ku kyalo basula kajegereze zisigala kokinge gwali eno bo bebereramu naye abantu ba bulijjo gwo muntu wa bulijjo n'obongoota ogenda okulya gundi bamumaze gundi bamukubye ekyasa ate tebakuba opposition bokka n'abawagizi balina bokuba gundi bamukubye ekyasi yaweddeyo ne bamuziika ne bateekawo binkwayale byabwe bye bamanyi nti oyo amekwisha nawe tolina kirungi olaba mu gavumenti kakati kyembadde nkugamba nabadde nsubira Bobi Wine okujja ebintu era kati wano tukoze bulungi Uganda wano etambula kakati ebyo byonna yagambye trash yalabye bino byokka kati gwe wuliriza Bobi Wine president Kyagulanyi is not an RDC of objectivity. That is supposed if you have to be objective, there are things he cannot. If something is good, you say this is good. If it is bad, you say this is bad. But you cannot just say you're not bibi. Wengo wa mawuli go to waku birungi bibalese go to waku bituwako na can listen to me. We can learn from you. They say bongedde ku bungi bwa masomero bongedde ku bungi bwa malwaliro bakoza amakubo ne wo by the bali mukubo ekubo bali mukulikola chokoleke nga government kyetakola ku makubo etateeka mu masomero etateeka mu malwaliro nze nkugambye obungi bwa basawo kyokowulirize nti eddwaliro lye tulina erisinga obunene waffe mu Nakaseke Obote yalirekawo wawulira amalwaliro Obote ge yazimba Bagamba okijja bateeka mu bibozibozi ngeno bebewola nga bakugamba Uganda bagibanja 96 trillion nga kuteeka ebibozibozi koza amakwa what is the role of government omusolo gw'onkuŋŋaanyaamu oguteekawa it's your mandate kati kiringa gwe bokeera ku makya nze kisobola kukeera ku makya ewange ne ŋŋamba mukyala wange temuneebazaako nsasudde school fees emmere mulya. It is my mandate. I am a leader. Ate no boba sobola okunebazaako kuba naye ono tumuwa omusolo gwaffe kye tumugamba ddala okusinziira ku aimometa omusolo gwonna gwe mukuŋŋaanya muyala egutuuka mu ggwanika gwe ng'otumatiza omusolo ddala ng'okozesa gwe ngamba gwe Munnayuganda abatali bano babongoota ng'oli ow'ekigundi yani oyo abongoto we Masindi yani oli gongambe yeyita Bobi Wine ali kabutukulu owe kabutukulu todda ina ko itali nyali aferi lya tukirivu owe kabutukulu
we bakubuuza gwe ogende yewamwe, can you afford any free medical services? Nterakiraba ku malwaliro. No gwe tonnayogera ngamba oyo wekabutukulu oyo yeeteekako erinnya lyaffe ettuukirivu. No, njogera ku ddwaliro lyabwe eri Masindi. Nafunako complaint, I don't know babyakyuka. Nti waliwo n'akaseera akamu nga ne gloves teziriwo. Bamama bagala okuzaala mu ddwaliro. Nayo gule gloves tewali. That might be an immigrant. Bagenda ba planting abe migrants. Ate ne boogera ne beefuula nti boogerera nnyo ebitundu. And the indigenous people are very quiet. The other day nalaba Kasaija, Honorable Kasaija. Nga obunoza bali n'Honorable Babbalamu. Ne bagamba President Museveni nga agenze sebe ddwaliro lyaffe lino balina okulidda abiriza obali eryo ndowooza lyenzo bagamba sebe ffe kye tusaba tetwagala soda tetwagala ki kankubuli ekyaliwo nze siri muwagizi we neŋŋamba bana basajja balina okutegeera okwawaggulu abakulembeze lwakuba nti kati Dr. Balamu yazze kukyusa mbeera era in fact tasobola gikyusa ajja mu parliament Masindi municipality era so far olaba tuwali bigenda maaso mu bange etono lyakabeera minister Balamu akwata kadi yaffe NUP wambulera dinda ku mamiruto magozi nti ebange etono lyabadde minister olaba impact mu kitundu and we hope nti bwanafuko mbaka wa parliament abantu bafajja kubeera bulungi kiricho badde oyogerako nze nakwata kutama nalaba bakulembeze mu Masindi mu Bunyoro because bava bitundu ebyenjawo bafunye ka chance omukulembeze w'eggwanga head of state abakyaliddeko mu kitundu kyabwe nga bonna bawoza kimu igwe webale nnyo muzeyi webale abo bayagala bwamala nayogera Uganda etandise okumpoomera abo bayagala igwe bayagala era ne tewakyalo obwavu obuli ebunyoro goyo kabutukulu abo bagenda the new migrants bagenda ba planting ayo ne bafuula abogerera ebitundu ebyo nendaba university number region number tena na university the entire region tena university naye kati abantu bali mukunywa mwenge abantu bali mukuya awo Museveni wabagala awo wabagala bakeera mu byabufuzi kati ne campaign zatandise eddo yinza okulonda kwanche otuwayo omutwalo gwotawadde nayogera biyitirivu nnyo kakati gwe ifu Bunyoro because some of these people bali bagamba nti historically Bunyoro was poor nga boy bagamba but under NRM regime abantu be Bunyoro bazze balonda 99.9% bonna be NRM okikiriza ekyo kubanga tuli ku radio eno gano mazima merere ngafu we tugende wa father ne oganti nzizo okwetonda agrupa ne gano mazima merere Bishop Kabuye bamusuuta ngambye akwebaziza nnyo ali mu kutuliriza ne Bishop Kabuye nkutumidde ku munana ne mukulu Serugo Vincent ali nakasekawa ali mu kutuliza n'abalala mwena Serugo webale nnyo njakwa kakati ombaka tubeera ne buli lwakuna sawa 3 ezokumacha mpaka sawa 5 buli lwakuna kumacha sawa 3 mpaka sawa 5 nabadde nkugamba agrupa nti waliwo ebintu in reality bye tutalina kuzanyiramu tuli bawagizi ba bibiina nnyo tuli bawagizi ba gavumenti n'ekintu bwe kikwata ku byobulamu nga kati bwe mwagenda eyo n'omugendayo ne Dr. Balamu waliwo lyebunyolo eyo gwo ngambye nti obwavu bungi nnyo nze bwenjogera bagamba those are politicians abantu basaffaringa very many Ugandans are suffering bogenda eno mu Busoga region sub region abantu n'obalimisa ebikajjo n'omala n'obisuula because twali badde tutunulya mwami Museveni we are looking at the fountain of honor omaiche baita fountain you don't become a fountain of lies kubikaje take this information kati waliwo muze ekirungi abanyoro bangi bawulira ku radio nabate babirima ebikajjo si Busoga yokka nti kati bitanso shifting babitutte Bunyoro era ennaku zino osanga abanyoro bangi nga bali mu kulima ebikajjo and ebikajjo is a sign of poverty kabonero ka bwavu buli wolaba ebikajjo nakugamba wano nti ebintu bibiri ebyobonga nga wakabira bako womanyira nti abantu bano baavu bibiri embaate nganda n'ebikajjo bwebizabanga nze nkikubuulidde kwagwe tusobola kukola research buwosanga nga amakanga waliwo embaate nganda mu region eyo omanya wano obwavu we buli bungi kati buwosanga ebikajjo era tubadde tugamba na wano batandise okubireeta wano mu Buganda wano batandise okubina tubagamba please ebikajjo kabonero ka bwavu ate bitte ettaka
ne bw'obijjawo kiba kikwetaagisa okumala emyaka ebirala nga 3 ettaka eryo okuddamu okuligaininga fertility. Bano abasajja be mulaba abafuga eggwanga lino be bannyini byuma ebyo ebya sukaali naddala wano mu Busoga region. Era ensonga lwaki olaba bwe kituuka n'omugamba nti ogambye oyagala bantu bave mu bwavu osomesa enjiri ya wealth creation, naffe tuli mabega okuba tuli bakulembeze, naffe twagala abantu okuba abagagga. But are you practically doing what you are supposed to do? Ogaggawaza abantu ng'ogenda obawa ssente nga nsi kyekikola bwetyo n'Amerika. Kati kyembadde nkugamba nti mukubire nnyo mulanga naddala abantu beebunyoleyo kuba demokambira babiyitamu waffe nga bigenda eyo. Mubagambe ebikajjo bibi nnyo. Ebikajjo kabonero ka bwavu. Basooke batunuulire ekiri wano mu Busoga region ekibaddewo. Kakati ne mubeera n'abakulembeze nga tebasobola kugaidinga abantu wabula babateeka mu mbozibozi eziri awo. Ate abantu baffe ne babeera nti abasinga ku bo be tulina balindirira bu handouts. I've never seen any generation that waits for handouts like the NRM generation. Bagay basibe bulungi. Nze Jackson njagala kuba ku simu yandi shadow minister w'ebyettaka njagala kubira abantu baffe omulanga omuntu okusala ku kibanja buba bubbi ate teri tteeka likaka muntu kwegula buvunaanyizibwawo gwe w'ekibanja okuwa busuulu nyini ttaka ate nyini ttaka taatundenga ttaka nga teyeebuuziza ku w'ekibanja n'ow'ekibanja taatundenga kibanja kye nga teyeebuuziza ku w'ettaka. Essimu yagenda kugwako omuliro naye kanjibawe naddala ebikwata ku by'ettaka bemulaba munoonya abantu baffe ab'e Nakaseke mbaagaliza omwaka omujja omulungi mukole tujja kukyusa ekitundu kyaffe. Kungu yabagambye ekkubo lyaffe bali mu kulipima bagenda ddikola lino ery'ewa obulenzi Kaasangombe Nakaseke paka Kapeeka na lino ery'Amatugga. So essimu yange eri 0757 69 0757 694754 Onule Land Matters yensonga lwaki njwadde era sebo tubagaliza nnyo president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu aka also known as Bobby Wine. Tukwagaliza omwaka ogw'obuwanguzi n'abali mu State House tubagamba bannange mugabe mukulu Museveni ateeketeeka amagenda ge tetwagala aleke ensinga agikwagudde wangaala nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ab'e Nakaseke mbatumye wangala maaso moji ne Kabalega